Okay, ladies and gentlemen, tubaaniriza olunaku lwa leero. Twabagamba nti ng'ennaku z'omwezi 10 situmanyi gy'oli, tetumanyi munno gy'ali, naye ffe tuli Model Village Buwama. Olunaku lwa leero enteekateeka zeezo. Abantu baffe bano twali twabalagadda projekiti yaabwe, twabalagadda plots zaabwe, naye nga tulina bannaffe abaga kaakati sijjukira wantu wange, kaakati akayinja akamu saakalaba, ne tugamba olwaliro nga tugaba ebyapa tugenda kubaleetera surveyor tuddemu buli ali waali nga akayinja tekalabika agenda kuvaawo nga amulaze, buli ali waali nga baddaga nze nno mbadde mmanyi eno ye yange naye kirabika eri ye yange, agenda kuvaawo nga akoze eki ng'ategedde. Abantu bakedde nga bw'obalaba, enteekateeka yeeyo arrangement. Njagala kwebaza office eyatuteereddewo nega tuteekawo ttenti abantu baffe tubateekereteekere, era guno gwe mukolo gwe tugamba ogusoose, batuwadde endongo, batuwadde buli kimu. Njagala kwebaza abakutte obudde, njagala kwebaza abasindise abantu baabwe. Olwaliro officially tugenda kugaba ebyapa ebisoba mu 100 over 400 land titles ez'abantu baffe bwe twayita mu nteekateeka ey'okusonda mu phase 1 ne phase 2. Twatandika ku bukadde 5 ya phase 1 ne tudda ku bukadde 6.5 ya phase 2. Kati olwaliro phase 1 ne phase 2 nga bakwasibwa ebyapa byabwe. Do you know how it feels okubanga ofunye ekyapa ku bukadde 5, 6, 7 ekyapa kyo n'okiraba? Ate ekisinza okunsanyusa, abantu bakutte obudde, abantu bali smart, abantu bali jole, abantu baagala kye bayita ettaka, abantu baagadde lugonvu, abantu baagadde Model View Estate Developer. Thank you so much for the trust. Na buli kimu twebaza Katonda. Kambaleke munyumirwe enteekateeka. Tugenda kuba tuba updating nga kino kiri. Tugenda kubeera ne briefing nga tubakwasa ebyapa tubabuulire how are they supposed to handle these land titles, and after tubenga tubawa ebyapa byabwe, oluvannyuma tulambule plot ku plot. Ojja kwebuuza nti ogambye ebyapa ebisoba mu 4 ate abantu nga balinga 10. Yes, waliwo abamu abamanyi ewantu waabwe era nga baga tetwetaaga kudda, betukomezzaawo olwaleero beba baga nti ewantu wange ninga eyeerabirawo, kanzireyo ekyapa mukimpeere ku ground. Naye abalala ekyapa abadde bakifunira ku office. In case of any inquiry osobola okuyita ku simu yaffe ya office ya 0700 63 37. Nzikiriza nti ogenda kubeera omukwabo mwaka 2026 bengenda okuteekako akamwenyu nga kentadde ku bantu bano. Abantu basanyufu, ndeka tubawe ebyapa byabwe. N'ennamba 107 tutambule ffenna. Ekikutambula ffenna. Namba 89 tugenda kutambula ffenna. Namba 81 tugenda kutambula ffenna. Namba 79 tutambule ffenna.